ali ku Focus 256 extra webali nnyo okubeera ng'okikola, webali nnyo okubeera ng'otugoberera mulundi mingi gye muzze mutugoberera mu episode zaffe ez'enjawulo era naffe netugamba nti kituufu mwe mutufuula ab'amaanyi mutwongere okusubscribinga kwawule twongere okusubscribinga okwo enamba neweera nnyingi abantu bongera naffe okutwesiga era abalala ate era naffe netubeera nga ebitukola tubifunamuko ka airtime ne ka transport akasobozesa okuba nga tubikola buli mulundi. Kale no lunaku lwaleero ndi ne Kojja tugenda kutunulira ku bintu bingi nnyo ne twagala tukwanjulire omuyimbi gwe bayita Eri Wamala era tugenda kuba tumukuwa mu episodes ez'enjawulo. Elishama Wamala ono bingi byakoze oba bingi byakola mu music yattu ow'eggwanga lyattu Uganda ate era kiteeberezebwa okubeera mbu yeyandibadde n'erinnya erya jjajja wa Kadongo Kamu kuba ye commercially yasooka okulikodinga oluyimba olulikodinga mu history w'eggwanga lyattu Uganda. Yemu ku byafaayo bye nnyimba nyingi zaalina ennungi ennyo ate era tugenda kutegeera obuvo n'obuddo ndireko Jono abe nga mutemeratemera nga twatematema episodes endala zonna wetugenda okukola ne kweno okuva ku ntandikwa mpaka ku nkomerero. Kojja wangi sebo nkwaniriza kale sebo obulamu bugamba ki? Obulamu bulungi sebo nimutiye sebo webale kubeerayo kale sebo. Kojja mbuuliza ku balabi baffe balamusizza nnyo abalabi baffe aba Kagato Kojja Kagato exclusive n'aba Focus TV yange mbalamusizza nnyo mwebale byonna bye mutukoledde tusiima ne sekusiima yenna olw'engeri gye mutukozeemu obulungi obutagambika. Naffe tweyama tujja kusigala nga tubawa ebyo bye tulowooza nti oba oli awo birina kye bibongerako era nga byongera okwerula n'okugaziya obwongo bwammwe. Kojja lwo comment gy'obadde ogamba olwaki tugijjaawo olwo comment gy'obadde ogamba lwabadde luyimba oluyimba lwa Elishama Wamala. Waliwo oluyimba lwa Elishama Wamala oluyitibwa ebinyumu byaffe oba mwero muyita twalyako bye twalya lwafulumira ku albamu emanyiddwa nga Sacramento mu 1994 so si 97. Abalala bagamba lwafuluma 97 nedda lwafuluma mu 1994 ku albamu ebimanyiddwa nga Sacramento era lwafulumira mu studio emanyiddwa nga Nick Studio ey'omwogenzi Alex Ngabaye yalinga awo awali Kyakuwa awo Kyakuwa weeri mu studio we yalinga bagiyitanga Nick Studio nga munanyiniyo ye Alex Ngabaye. Kale ako Kojja katereezezza olwo yageze mu comment section ng'alina byagezaako okuba ng'ayogerako nga twagamba nti ffe comment section tugitwala nti kitono buli kyoteekamu tukijjamu oba tukiraba tukisoma tumala ne tujja ne tukirambulula era Kojja abadde atereezaamu awo. Kojja wangi tutandike ku omukulu Eri Wamala. Eri Wamala Eri Wamala ate nze nina obuzibu naye. Oli wabuuza ekibuzo nti Eri Wamala ono yaani oyinza mwanukula otya naddala musicale? Eri Wamala nkugamba nti y'omu ku bayimbi Uganda beerina abaasookawo mu kuyimba ennyimba ez'endongo nga basanyusa abantu. Esebeera ye Munnayuganda eyasooka okulikodinga oluyimba ku jjinja ku disiki oba ku mayinja tugiyita lwakuba yeyitibwa disiki naye ku jjinja n'agenda n'aluta recordinga nga abantu baluwulira. Which year was that? Ndowooza yalinga 1953 around there. Esebo naye nga ye Eri Wamala ng'omuntu yazaalibwa 1937 ali mu mwaka gwa 1937 waali we yazaalibwa nga yazaalibwa omwami yazaalibwa omwami ng'amanyiddwa nga omwami we baali bamuyita Maama Kayinda bamuyitani naye nga maama we ye yali ayitibwa Gladys. Era nga Gladys Nabutiti yali mukyala w'embaala eyo ndowooza Bulucheke abiyitawo Bulucheke n'azaalibwa era nga kitaawe
yali musajja ayagala ennyo abakyala era yazaala abaana 19 yazaala abaana 19. Taata wa Elishama Wamala yali musajja eyali amannya ge yali ayitibwa Ignatius Mutambuze era nga yali musajja kiraaka, yali akola bwa kiraaka oba kiraaka okitegeera ennaku zino kye bayita sekuritale yali kiraaka kugombolola ng'ayagala abakazi ne sekwagala yenna abaana 19 era nga yali yeddira ngabi. Omwami Mutambuze Ignatius yazaala abaana 19 era eri Wamala Elishama Wamala eddala nga ye Lukwata yerinnya ly'eddala Eva Smart Evergreen Eva Smart ye Walukagga Evergreen Elishama Wamala Lukwata naaba nga yali mwana wa kusatu mu famire eyo. Esebo Elishama Wamala alina Busega Bulenga n'Embaale bakwataganira wa azaalibwa yazaalibwa Mbaale n'avaayo taata we okuba yali gondi wa Gombolola najja eno n'atabeera naye ebbanga ddene n'amuteeka ewa mwami Kabanda e Bulenga gye yakulira era n'amala n'agenda n'asoma n'okusoma ekyamuyamba n'abandi yayitamu mangu. Esebo obuyigirize bwe buli kikuba ntuludde ku bantu b'akadongo kamu nga y'omu kwabo abasajja abayivu abaasomera ddala. Eri Wamala yali yasomera ddala yali muyivu ekimala nga muyivu ekimala kyotasobola kumuyisaamu maaso era nga yasoma paka university yazigenda na university n'agisomera ddala era nga nabadde njagala kulongoosa kiri kye nabadde gamba yazaalibwa nga ennaku z'omwezi 13 Desemba 1935 naye ebyembi yafa nga 22 August 2004 yafiira awo Mulago nga yalwala kansa w'emimiro gwe bayita throat cancer. Era eri Wamala y'omu ku bayimbi abayimba ensi nekunakuna mu myaka gya 5 wonna awo nga muyimbi mukugu nnyo era kyaviirako ne Ssekabaka Edward Muteesa okumuyitanga ku mikolo gye nga yamuyimbira era n'oluyonjoyonjo bw'olulaba bw'oti olabira ddala nga lwa Ssekabaka Edward Muteesa. Akeva Green kava kuki? Kubeera nti buli w'omusangira abeera ng'omwana omuto byakola eddoboozi ennyambala enneeyisa n'obuyonjo era ssebo kyekyo naaba nga naye yamuyitako n'amuyimbira awonna ekyamuyise okuyimba ng'afulumizza akayimba ke yasooka okulikodingako Nabutono baakayitanga Nabutono bwe yakayimba n'akyamula nnyo abantu era okuba yajjira mu mwaka gwa 1905 yali ndowooza 59 bwe yafulumiza Nabutono ate mu 1974 yafulumizaamu oluyimba baluyitanga Viola Viola lw'owulira alufulumya 1974 n'afulumya Welcome to the Pope John Paul ow'omukaaga yalufulumya mu 1969 awo n'addamu n'afulumya oluyimba olulala akaana kakawalya mu 1974 akaana kakawalya wangambako kawalya ono gwe tumanyi owaffe Eklas Kawalya Kawanyi Wanyana yali munywanyi we yali mukwano gwe nnyo bwe bayimba era gundi omanyi waliwo ekintu abantu kye bataategeera ate eri Wamala ate teyasooka Kawalya kuyimba gundi yamusooka kuba commercial okulikodinga luyimba lwasooka naye gundi yali yayimba dda Kawalya yayimba nga y'omu ku abayimbi abaasooka okutandika ebidongo nga eyo Suzana ekyayitibwa Kigunda baatandika n'omusajja omugenzi baamuyitanga Israeli Magembe ye yatandika ebbaala yayitibwanga Blue Nile eyo mu mirembe gy'abazungu bw'agitandika nga bagiyita Blue Nile yali awo woolaba essaawa ya Queen ndabawo mu luguudo awo wali oluguudo ebbaala eyo yali bagiyitanga Blue Nile kaakati oluvannyuma abazungu bagenda okuyisaawo oluguudo ne bamusaba ne bamuwaamu ssente bamusasula ssente empitirivu
bwe bamusasula Blue Nile evaawo bali bagundi bakiwanuka batandika White Nile bamuduwe erinnya eryo bali yali baguza ndi bagifuule bali feyafuka White Nile n'abaguza je wano mu Uganda kyetutera okuyita okutunda ni Goodwill ne batandika White Nile era yetya Blue Nile nenjija nenkugula buli kimu kati Blue Nile nevaawo bali ne bagitwala ne bakola White Nile awo era gundi Israeli Magembe je yalinga akola ki je yatandikira eyo kojja wanji ogambye Kawalya yasooka yali kubayi mu myaka bali batya myaka gundi yali mukulu era gundi Kawalya yali mukulu yali mukulu kwono okay nono yaja natimuka nnyo music ono yayitimuka lwakuba nti yali coding oluyimba olwasooka nirije yali avuguddeko e Bulaaya yagenda ke Bulaaya n'awandika oluyimba olwasooka kalamu yali nyingi yali yanoga naye neyagundi yali yanoga ya Eri Wamala eyagundi ya Kawalya kuba naye yali graduate yali engineer mulamba yali engineer abasajja bali bayivu ekyenkali kakati gundi n'ayimba ennyimba waliwo oluyimba lwe yayimba olwo lwe yazza ku luyimba ku Nabutono oluyimba olwo baaluyitanga Josephine era oluyimba olwo Josephine yalwagala nnyo n'abantu baalwagala nnyo kati ebyo ne bagenda nga babeera mu 1979 bw'ayimba akaana ka Kawalya ensi neefa teyafulumyako oluyimba nga si hiti buli luyimba lwe yajjangako engalo nga hiti waliwo n'alubamu gye yafulumya eriko ennyimba hiti eriko hiti 3 alubamu eyitibwa Sacramento yennyini hiti ino ye Sacramento ne kuliko olwo gundi hiti nayo eriwa kuliko era akaana ka Kawalya nayo yali hiti kuliko gundi ebinyumu byaffe ebinyumu ebyaffe byali mawa akama katono nakeera hiti Meyi tontunuulira buli luyimba lwomenya lwe yakolanga n'ata Meyi tontunuulira mu kutunula otyo olinzisa Meyi kojja kika ki ekya music omukulu ono kyeyali ayimba yali tategeerekeka yali atekaga akadongo kamu n'atandika okukuba jazz n'akuba music pop kati tumubalira mu pop alinga band music wa R&B kati n'ekirala kojja kino tonation ye ebigambo engeri gye yabyogeranga Wamala yali musajja Muganda yali Muganda lwaki ebigambo bye byajjanga omanyi omuntu ng'avudde nga tugeze nga mu north baganda afe abali mu north najja nayiga Oluganda wano engeri gy'ayatulamu ebigambo ekyabantu tebakitegeera Kawalya teyali Kawalya oyo Eri Wamala ngamba Eri Wamala ekyamwogezanga bw'atyo maama we teyali Muganda kakati nze saamunenyaako n'omulundi n'ogumu maama we yalina butiti nga mukyala Mugisu so ekyo tulina okwogera nga tukola ki tukimanyi nga tukimanyi tufuna ebigambo byengeri gye biwulikikamu ayina engeri tonation yiye engeri gyabyogeramu obulira nga bibye byekka kama katono bwe kati ate era ne mu nnyimba ze nga oba ayimba ayina engeri ddoboozi ye gyali kasuka mu projection ye anti ate bwe yali projection ye lwakuba music yamusoma kyekyamuleetera yakola that uniqueness nga yiye music yali yamusoma ng'amanyi kye tuyita staff notation ng'agimanyi ezisolofa ezo biki byonna ng'abimanyi Eri Wamala ye muntu gwe wali oteekerawo oluyimba nga waluwandiise buwandiisi mu staff notation n'aluyimba nga teruli mu bigambo naye n'atunula butunuzi n'amanya ky'omugambye okuyimba era ye muntu gwe wakwasanga endongo n'akuba ebidongo nga wamakinze wali kumakinze kugundi ku solofaz kojja njaga tumusime mpola mpola tujja tutuukawo nawe twagala naye ku mulabi waffe ono alaba asobole okumutegera ddala this is the foundation eyinga episode yaffe esooka mirimu ki gye yakolako amaze okuyiga obuyigirize bwe nga bwe bwali Eri Wamala ono music yamutwala nnyo era emirundi egisinga obungi ekikulu yali mweyagaza ennyo nga toyinza kumala gamukira ki gamala gamugwako
Yes. Nti njagala okole wano. Nga kizibu. Nga mwejase. Kati nga kibeera kizibu nnyo naye nga yakolako mu 1963 baamuwa mulimu ku Radio Uganda. Yakolako ne ku Radio Uganda. Nga yakolanga producer, senior producer. Oluvannyuma ennyo n'abeera program controller era ku UBC. Bano betira ba PD. Programs director. N'abeerako okwo. Yes. Kati kale ndowooza byenyinza okugamba. Yavaawo n'abyoko yakolako ku program nga bw'ogamba nti presenter. Anti yasooka okukola. Yes. Ng'akolako nga presenter. Nga yalinga aleeta kye bayita acoustic music. Sasa ye program ng'etya. Yakadongo kamu. Ennyimba bwezi. Ya Muzeeyi Celeste Kasule. Nga Celeste Kasule bwakola. Bwezityo. Obanga bona agenda n'ogamba nti kamale tumugende tuwulire live and kicking tuwulire. Music yabeera ko. Music oyo wedda n'amakulu ga music ago. Kakati nono bwe yali akola naye bwe yamala tokikugukamu ennyo ne bamuwa okubeera producer. Wamala kuba producer ne bamugamba nti ate kati osaana kubeera programu zi director. Gye yava bwe yamala awo n'atandika bandi gye bayitanga Mascots Band. Mascots Band. Yalimu baani? Yalimu abayimbi be yatandika nabo bisi yajjukira bulungi naye nga omu kubo abo bagundi bajjuli Sessanga baalimu, mwalimu Kabuye Sembogga, mwalimu abavuka bamuyitanga Kato ne Waso baalingamu abaana abo. Naye abaana abo babafa n'okufa kati bwali bulungi nnyo bwana obwo. Gundi naye yalimuuko. Aliwa? Eri Wamala bagundi baamuyambako bakawali awo ng'atandika. Ne Tone Sengo. Naye era n'amuyambako ne bakola bulungi. Yalinga practice ze yazikoleranga awo awali Standard Chartered Bank nga wakava ku gundi. Ku mapeero okukirira bwoti. Awalingawo bbaala bagiyitanga Odo Committee. Naye Odo Committee eyo okufuuka Odo Committee edda yali eyitibwa Palm Tree Bar and Night Club. Ni mu maaso ga Pioneer Mall awo. Ekizimbe ekyo wekiri. Ne opposite nakyawo wali obuduuka obumpimpi obwo. Emabega eyo walingayo Palm Tree. Waliwo restaurant ennaku zino so bagiyita obaani oba Giz simanyi bagiyita G and yes. Njiraba. Oyokokire manyo kuzigaira yalinga Palm Tree Night Club. Kazima ko kaita the mall. Kati awo eri Wamala we yalinga akubira. Naye nga amakage by then gaali wali Zainabu Nursery School awo ku Kavule Makerere. Yes. Ngatanadde eno gye bamuziika. Eno yagulayo buguzi luvannyuma. Naye yalinga awo ku Kavule lino kubo lyambuka wa Nabbanja. Welyambukira bweriti. Ennyumba eri wano erimu akasomero awo. Weyawangaliranga. Kojja ng'omuzadde omusajja yakeera ku makya n'azaala abaana. Yete yafaananga kitaawe ku muwendo era baani abaana abaliwo bwe tuyinza okwogerako webanga we bali. Ono eri Wamala. Wamala yazaalira ddala abaana bangi. Yali ayagala kwenkanya kitaawe yali abuzaako bana. Eri Wamala yazaalira kitaawe yalina 19. 17. Ono yazaala 13. Naye yagukola. Baana kyabwe tuyinza osongako nga bwe waŋŋamba. Waliwo ng'omuwala gwe baayitanga Fiona. Yali ayimba nnyimba za gospel. Fiona mukazi. Muwala wa eri Wamala. Waliwo n'ekivubuka ekibadde kinsanyusa nnyo nga era nakyo kiyimba ng'ayimba nakyo. Nga kirina nnyo ekyo naye sikyakiraba oba kyalagawo naye nga naye yali mwana wa yayimbako naye. Era yali ayimba n'abaana be emirundi egisinga ng'ayimba nabo. Abayimbi abasinga obungi bazze bakola bwe bati. Ng'abaana be bayimba nabo. Okubalaga ssente bwa gye ziva. Nga bwe tugamba nti waliwo piiki y'omuntu era ebaako nayo weekoma. Wagenza okufiira mu 2004. Yali yasemba ddi okuba n'ettutumu ery'amaanyi mu kuyimba kuno. Waafiiridde ate nga waalirina ennyo. Wangi. Yafuna ettutumu mu 1969.
ne mu 1967 awo yafuna olumiza akaana kakawalya bwe yakafulumya nako n'afuna ettutumu. Yafuna nnyo ettutumu ly'amaanyi mu kusooka ng'afulumiza oluyimba Nabutono. Ate ettutumu lya Uganda kasita Ssaabasajja akeera ku makya n'asiima nti jangu gwe oba oyagala ttutumu ki erisinga eri. Eri Wamala yalifuna ate ovanga ku muntu ayimbidde bakabaka babiri. Eri Wamala y'omu ku bayimbi benneekakasa. Pozi n'omulala bamuyitanga Desiderio ne Sempeke. Be bayimbi abayimba kati Sempeke yakuba endingidi nga Ssekabaka Muteesa awasa. N'addamu n'akuba endingidi nga Ssekabaka nga Ssaabasajja Kabaka awasa ono. Oyo naye Katonda bakabaka babiri. Kakati ne Eri Wamala yakola ekibunyo. Yayimbira Ssekabaka Muteesa nga we yayimbira oluyimba olwo Nabutono. Ne ku mikolo gye ng'abeerako amuyita ndi jangu onnyimbiremu. Ate ne ku luno n'ayimba oluyimba olwo kwe yaleetera oluyimba olwa Nnaabagereka nga embaga ya Kabaka. Yes. Era n'ayimba. Kale ettutumu erisinga eryo teririiyo. Mu Uganda tolina lyoyinza kufuna lisinga eryo. Yalifuna n'afa nalyo. Tewali muntu wano yafuna mukisa ogwo guyibirawo Kabaka mirundi ebiri. Omulala bakabaka babiri, sigamba Kabaka mirundi ebiri. Kabaka oyinza omuyimbira n'emirundi 10. Naye bakabaka babiri. Yayimbira Ssekabaka Muteesa n'ayimbira ne Kabaka Mutebi. Empologoma y'eddembe. Byebyo mukama wange. Kale nkakasa nti nno tujja kwongerako njabaleetera ebirala. Manyi nabagambye kojja tetugenda bapapira. Tujja bava ku munga ng'ali akatogo. Basobole okubeera nga bamanya. Manyi kinuma nnyo buli tubawaako akatogo. Bagenda mu comment section ne babuuza. Ne babako bye babuuza kati ffe tusinzirako bye babuuza ne tubitaanya oba ne tubitereeza bulungi n'obeera ng'omanya ekyo kyobadde tomanyi. Tubajjukiza nti kiyitibwa bicycle kick kikyagenda mu maaso era nga kikoze obulungi obutagambika. Abantu okuva mu mawanga mu bitundu mu ssemazinga ez'enjawulo bagenda beebuuza nti ddala gwe kirungo ki kye wateeka mu bicycle kick omuntu n'abanga kaakati ennaku zino abeerawo ng'okugulu kwa tripod. N'abeera nga ne bwe bamukuba emigoba na bwe baakubye taliiko ati baatukozesezza nnyo. Omanyi baatukozesezza nnyo nga tuyonja eggwanga. Yavaayo nga alistade bakuba emigojo mu tawuni omukyala n'akwaniriza kuba bw'anaakusekerera ndi bakukubye alina kyajja okufiirwa. Bicycle kick ojja kuba ku bicycle kick essimu eri 075 2 4 3 2 weefunire package yo. Kale tetuyinza kuba ntusukka wano badde mulai mulungi okuva gye twatandikidde. Nze Ade Obafuuse Muyanja mbadde ne Kojja Kagato nga tuyisa mu nsonga za ebyafaayo bya Eri Wamala. Tusikane mu vidiyo ezijja maaso awo nga twogera ku bintu eby'enjawulo, achievements ze, ennyimba ez'enjawulo, albamu ze na bintu bingi nnyo by'ojja okubeera ng'oyiga ku Eri Wamala. For now. Bye bye.